Owooluganda tukwaniriza nate ku kyoto kyaffe ekya Sofira weebale kwekuumira ku mukutu nga bulijjo tukusaba olaikinge osubscribinge ate osharinge tusobole okwongera omukutu gwaffe guno mu maaso nga bwe tuzze tukubuulira nti bajjajjaffe baatusomesanga nga bayita mu ngero ez'enjawulo nakaakati tuli mu lugero lwaffe olwa Sindbad omulunnyanja naye nga tutandise olugendo lwe ku nnyanja olw'olubereberye lugamba luti kitange yali omu ku basuubuzi abayatiikirira mu biro ebyayita olw'obungi lw'ebintu bye n'olw'empisa ez'obuntubulamu eri abantu abalala yafa nga nkyali mwana muto kyokka yandekera obugagga bungi amayumba n'amasamba era bwe nnakula eby'obugagga bwa kitange byonna ne bibeera mu mikono gyange nayambalanga n'ennekera n'endya bulungi era n'okunywa nga neegasse ne bavubuka bannange era nga seeraliikirira nti obulamu obw'essanyu bwe butyo buyinza okukoma naye nno emyaka bwe gyayitawo egiwera nagenda okulaba nga sikyalinamu kantu n'akamu ensimbi ze nasikira nga zimpweddeko kyantiisa nnyo okulaba nga ndi mu mbeera efaanana bw'etyo kyokka najjukira ebigambo bya mukama waffe Sulemaani mutabani wa Dawudi bye yayogera nti olunaku olw'okufa lusinga olw'okuzaalibwa kubanga omuntu bw'afa aba takyalina kye yeetaaga nti era embwa ennamu esinga empologoma enfu amaanyi kubanga empologoma enfu teba na kyeyinza kukola so nga embwa ennamu eyinza okweyambisibwa nti era entaana ku muntu omwavu esinga olubiri kubanga ebisenge byayo bikweka ensonyi ze so nga omwavu okubeera mu lubiri kyongera okumusekereza bwe najjukira ebigambo ebyo nenfuna obuzira mu mwoyo gwange nensitula nenkuŋŋaanya ebintu bye nnali nkyasigazzaawo nentunda buli kintu nenfuna ebitundu bya ffeeza 3,000 ne mmalirira okulamaga mu nsi endala kyenava ngula ebyobusuubuzi bingi nembisiika mu kyombo wamu ne bannange bangi olwo ne tuva mu kibuga Baghdad ne tukkirira okutuuka mu kibuga Basra ne tweyongerayo mu nnyanja ennene okumala ebiro n'ennaku nnyingi nga tutambulidde emyezi egiwera twatuuka ku kizinga ng'obulungi bwakyo kifaanana ng'ensuku ez'omu ggulu era twateesa okuwummulako omugoba waffe n'asuula ennanga ffenna ne tuva mu kyombo ne tukuba ku kizinga ekyo abantu bangi baatandika okukuma omuliro n'okufumba emmere abalala ne banaaba n'abalala ne beesanyusa nga bwe baali baagala nze nali omu ku abo abaali beesanyusiza ku lubalama lw'ekizinga ng'abalala balya ng'era bwe banywa tuba tukyali awo twesanyusa omugoba w'ekyombo kyaffe n'ayimirira ku mabbali gaakyo n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka nti abasaabaze mwenna singa Katonda ababeera mudduke mangu mujje mu lyato mwanguwe okusaabala ebyammwe mubireke eyo muwonye obulamu kubanga kino kye mulaba si kizinga kya nnamaddala wabula kya nnyanja ekinene ennyo ekiwummudde mu nnyanja wakati omusenyu ne gukuŋŋaanira ku mabega gaakyo kifaananira ddala ng'ekizinga n'emiti gyakimerako bwe munaakikoleezaako omuliro ne kiwulira ebbugumo era kiikyo kisiguukulukuka bwe mutaayanguwe kijja kawamu wansi eyo mu nnyanja nammwe muzikirire kale mudduke mangu entamu zonna muzireka awo abasaabaze bwe baawulira ne badduka okweyuna eryato awatali kufa ku kintu kyonna kye baali batutte ku kizinga bangi baatuuka ku kyombo naye abalala baalemererwa ekizinga tekyalwa ne kyejjawo ne kikka mu ntobo y'ennyanja n'abantu bonna abaakiriko amayengo ag'amaanyi ne gajja ne gasaanya wekyali nange nali omu ku abo abaasigala ku kizinga era bwe ntyo nakka wansi eyo mu nnyanja wamu ne bannanga abalala bangi Katonda asaana kutenderezebwa kuba yamponya okufa amazzi nabaka ekibajjo ky'omuti ne neeripooko olw'okwagala ennyo obulamu amagulu gange gaafuuka enkasi ne gasala amayengo ag'amaanyi amazzi ne gansuukunda nga ganzize eno ganzize eri omugoba w'ekyombo yayanjuluza amatanga n'agenda n'abo abaali basaabadde awatali kufa abaasigala emabega natunuulira
ekyombo ekyo okutuusa lwe kyabulirayo. Olwo ne manyira ddala nga bwe nnali nzikiridde. Obudde bwaziba nga ndi mu kulowooza kufa kwokka, kyokka saagezaako kuta kibajjo kyange. Amayengo n'empewo ne binsindiikiriza okutuuka ekibajjo kyange lwe kyawagamira ku kizinga ekinene okwali emiti emiwanvu nga gisudde amatabi gaagyo mu nnyanja. Saalwa ne mbaka ettabi ly'omuti ne ntandira okwo okutuusa lwe nakka n'engoba ku lukalu. Amagulu gange gaali biwoluwolu olw'okusannyalala ennyo era okugenda okugatunulako nga ndaba ebyennyanja byali bitandise okugenda nga bigakeketa. Namala geesuula eri ku kizinga okufaanana ng'omulambo nga simanyi na gye ndi okutuusiza ddala enkeera lwe namanya ebifa engulu nga n'omusana gwayasa edda. Ku kizinga ekyo kwaliko ebibala bingi n'ensulo z'amazzi. Namala ennaku nnyingi nga ndya ku bibala ebyo. Mu kiseera ekyo nafuna amaanyi n'omwoyo n'eŋŋuma nga ndowoolereza era nga ntambulatambula ku kizinga nga genda neesimbaggiriza ku muggo nga bwe neerolera n'ebitonde bya Katonda bye nasanganga. Lumu nali nembalemba ku lubalama lw'ennyanja ne ndaba ekintu ewala mu muddo nga kiringa ensolo ey'omu nsiko ate erudda nga kifaanana ng'ekyennyanja ekinene ennyo. Nakisemberera ne nkyekaliriza. Nagenda okulaba nga mwana gwa ndogoyi ogusibiddwa mu muddo. Bwe neeyongera okumpi nagwo ne gutema omulanga omunene ennyo ne ntya nnyo, nzenna ne njugumira. Mba nkyusa obuufu bwe nti okuddayo ne fuutukayo omusajja mu ttaka n'ampita nga bwamboggolera nti gwani, kiki ekikuleese mu kifo kino era ovudde wa? Konze nti ssebo, ndi mugenyi mu nsi eno. Nze omu ku batambuze abaalekebwa ekyombo ekizinga gwe twali bwe kyasaanawo era siba kwerippa ku kibajjo kya muti singa nafa dda. Era amayengo n'empewo bye byantuusizza ku kizinga kino. Bwe yawulira ebigambo byange n'ankwata ku mukono n'aŋŋamba nti gira tugende fembi. Nange saalonzaalonza nga tugenda nga tutuuka mu kisenge ekigazi ekyali mu ttaka nga ndagawo okutuula nga ndeetera n'emmere. Kyokka yanzija wala kuba enjala yali yannumye edda. Bwe ntyo ne ndiira ddala okutuusa lwe nakkutira ddala nga sikyalina nawe ntwala. Awo n'ambuuza ebinfaako ne munyumiza olugendo lwange nga nduva ku ntono ne yeewuunya nnyo. Bwe namala okumunyumiza ne musaba naye antegeezeeko ebimufaako n'ekimubeeza mu mpuku ku kizinga ate n'ebifa ku mwana gw'endogoyi guli. Ko ye nti tuli balunzi ba Kabaka Maharaja. Ffe tulabirira embalaasi ze n'ebisolo bye ebirala. Buli mwezi mu kiseera nga kino ng'omwezi gukeererana tuleeta ku kizinga kino endogoyi zonna enduusi ezinaatera okuwaka ne tuzisiba ku lubalama lw'ennyanja. Ffe ne twekweka nga twagala zirinnyirwa endogoyi z'omu nnyanja. Yantegeeza nga bwe yali ayagala okugenda nange mu lubiru lwa Maharaja ng'ennaku zaabwe ez'okuddayo zituuse nti kuba yali yeetaaga nnyo okuwonya obulamu bwange n'okunzizaayo mu nsi ye waffe nti kubanga singa tetwasisinkana obwange bwali badde bukomye. Ekiseera bwe kyatuuka endogoyi zonna nga zimaze okuwaka, basumba banne ne bakuŋŋaana. Bwe baawulira ebinfaako ne beewuunya nnyo. Oluvannyuma twasitula ne tulamaga okutuuka mu kibuga kya Kabaka Maharaja. Olwo ne bagenda gye yali ne bamutegeeza ebinfaako. Nampita mutegeeza ebizibu ebyantuukako. Bwe natuuka mu maaso ge ne mulamusa bulungi ne ndyoka mutottolera byonna ne yeewuunya nnyo. N'atya Katonda asobola okukkiriza ate n'okulokola nga talina kyatya. Oluvannyuma Kabaka oyo yanfuula omukulu w'omwalo gwonna nga nze muwandiisi w'amaato gonna agaayitanga ku mwalo ogwo. Naweereza Kabaka oyo okumala ebbanga ddene era buli lwe nalabanga eryato lyonna nga mbuuza abalirimu obanga bamanyi ekibuga Bagdaadi gye kiri kubanga nasuubiranga nti nnyinza okufuna eryato eriragayo ne nfuna omukisa ogw'okudda mu nsi y'aboffe. Kyokka ku bonna tekwali n'omu yali amanyi kibuga ky'ewaffe. Nasoberwa nnyo kyokka ne nkola n'obunyiikivu okumala ebbanga ddene okutuusa omulundi gumu lwe nagenda ewa Kabaka ne nsanga ng'akyazizza abagenyi b'eggwanga ly'Abayindi. Bwe namala okubalamusa ne bambuuza gye nava nange ne mbabuuza ewaabwe ne banyumiza ebintu bingi nnyo ku nsi y'e Buyindi kyokka nga tewali n'omu amanyi bifa waffe. Nalaba bingi mu matwale ga Maharaja oyo. Natuuka ne ku kizinga ekiyitibwa Kasile nga ku kizinga okwo kuliko amaloboozi g'eŋŋoma ezivuga obulungi ekiro kyonna so nga abazikuba tebalabikako. Ate ne ndaba mu nnyanja yeeyo ekyennyanja ekiyoza fuuti 200 obuwanvu nga n'abavubi bonna bakitya era nga bwe bakisemberera bakubaganya eminyolo gy'emiti
nga bwe kigiwulira ne kidduka. Era nalaba n'ebintu ebirala bingi eby'ekyewuunyo bye ndowooza ng'okubirombojja kwandintwalidde myezi na myezi nga sinnamaliriza mboozi yange eno. Nabeera ku kizinga ekyo emyaka mingi naye nga siweddeemu ssuubi lya kudda waffe. Lumu mba nkutte akaggo kange ngenda neesimbagiriza ku lubalama lw'ennyanja ne nnengera eryato eddene erijjudde abasuubuzi. Bwe lyatuuka ku mwalo ne lisuula ennanga n'amatanga ne gazingwako. Abalunnyanja ne basomba byonna ebyali mu lyato ne babireeta ku lukalu. Baalwawo nnyo okubimalamu. Olwo nange nali mpandiika buli kintu ng'empisa yange bwe yali. Kwe kubuuza omugoba w'eryato obanga ebintu byonna byali biweddemu. Yantegeeza nga bwe mwali mukyasigaddemu emigugu emirala kyokka nga nnyini gyo ennyanja yali emulidde nga bali mu lugendo lwabwe olwo, nti bwe batyo baali baagala kugitunda ensimbi ezandivuddemu bazitwalire baganda b'omufu oyo mu kibuga kya Baghdad. Omuntu oyo gye yali avudde. Awo nze kwe kumubuuza nti omuntu oyo y'ani? Ko ye nti ye Sindbad, kyokka yafa dda, yagwa mu nnyanja. Bwe yamala okwogera ne mutunuulira enkaliriza mu maaso ne mwetegereza. Olwo ne muyita nti owange, anti nze nannyini migugu egyo, nze Sindbad omulunnyanja. Nali omu ku abo abaalekwa ku kizinga ky'ekyennyanja, era ekyennyanja bwe kyakka mu mazzi nange ne nsaanawo, kyokka Katonda n'amponya okufa. N'erippa ku kibajjo ky'omuti okutuusa amayengo n'empewo lwe byangobya ku kizinga ekinene, eyo gye nasanga abasumba b'embalaasi za Kabaka ne bandeeta mu kibuga kino. Abasumba abo bwe bantuusa mu maaso ga Kabaka ne munyumiza byonna ebyantuukako, nampa ebintu bingi nnyo n'okunfuula n'anfuula omuwandiisi w'amaato ku mwalo guno. Bwe bityo ebintu bye mulina mu lyato omwo mwattu byange ddala. Omugoba w'eryato bwe yawulira bye namutegeeza ne yeesansabaga nnyo n'agamba nti kati ntegeeredde ddala ku nsi tekukyali muntu mwesigwa wabula Katonda ye w'amazima. Namubuuza ekyamwogeza atyo n'anziramu nti kubanga mpulidde ng'ogamba nti nannyini migugu giri yagwa mu nnyanja nti era yawona okufa. Bw'otyo naawe kyova oyagala weefunira emigugu egyo awatali kusasula. Omuntu oyo eyali nannyini migugu namulabira ddala ng'afiira mu nnyanja, era ku abo bonna abagwa mu nnyanja tekwali n'omu yawona. Nange nalaba omusajja ayagala kumpita munyazi, kwe kujjuuka ne mmuga nti ssebo mpuliriza bulungi era weefumiitirize n'ebigambo byange kubanga bya mazima gennyini, era jjukira nti abalimba baba bannanfuusi. Awo ne munnyonnyola byonna bye nakola okuva lwe nalinnya mu lyato lye nga tuva e Baghdad okutuusa lwe twatuuka ku kizinga kwe twasaanirawo mu nnyanja, era ne mujjukiza n'ebintu ebimu ebyantuukako nga tuli naye. Yalodda ki n'amatirira ng'ategedde nti nali njogera mazima, era n'ankulisa amayengo n'aŋŋamba nti Katonda mukulu, kubanga ku ffenna tekwali yali akusuubira kulama. Olwo kwe kumpa emigugu gyange gyonna, ebintu byonna ne mbisangamu nga n'erinnya lyange kwe liri nga bwe naliwandiikako. N'aggyamu ekintu kimu eky'omuwendo ne nkitwalira Kabaka Maharaja ne nkimutonera ng'ekirabo. Abalunnyanja bangi kwe kuntwala nga bankongozza olw'essanyu lingi olw'okumanya nti nawona. Kabaka namutegeeza ng'eryato mwe nnali bwe lyali ligobye ku mwalo, nga n'ebyobusuubuzi byonna bye nalina bwe byali obulungi nga bwe nabireka. Kabaka yeewuunya nnyo okulaba nga bye nali mugambye byali bya mazima, ate naye nampa ekirabo ekirala ekisinga ekyange kye nali mutonedde. Awo ne ntunda emigugu gyange gyonna, ne nfuna amagoba mangi nnyo, ne ngula n'ebyamaguzi ebirala bingi mu kibuga ekyo. Eryato bwe lyatuuka okusitula ne nsalawo okugenda nalyo, kwe kusiika ebyange mu lyato, ate ne ŋŋenda mu maaso ga Kabaka okumusaba nzikirize okudda mu nsi y'aboffe ndabe ne ku ŋŋanda zange wamu ne ku b'omu maka gange. Kabaka yansiibula bulungi era n'ansibirira ebintu bingi nnyo. Awo ne tusaabala ne tuva mu nsi eyo. Omukisa gwatugenderako okutuusa lwe twagoba mu kibuga kya Basra. Awo twamalawo ekiseera kitono nga tusanyuka ne tulyoka tutuuka mu Baghdad, ensi ey'eddembe. Nagenda butereevu mu maka gange eyali abantu bange. Abantu bangi ne bajja okunnyaniriza, ne neefunira abaddu n'abazaana bangi, ne ngaziya n'amaka gange, ne ngula n'ebizimbe ebirala bingi. Olwo ne ntandika obulamu obw'okweyagala
kwenjagala okusinga ku mbeera yange yedda ne neerabirira ddala nti oba nali ndabye ne ku nnaku oba nti nali nnumiddwa ku njala yadde okutuukibwako obuzibu bwonna nga siri waffe. Nalyanga buli kantu era nenywa awatali kwesubya ssanyu lyonna. Munnange Hindbad n'abalala abali wano, ebyo bye byantuukako mu lugendo lwange olw'olubereberye, ate Katonda bw'anaaba asiimye nja kubalombojjera abyangwako mu lugendo lwange olwokubiri. Awo Hindbad omulunnyanja kwe kulagira ne baleeta ebyokulya ne balya ne Hindbad omupakasi, ate n'amuwa n'ebitundu ebya zaabu n'amugamba nti tusanyuse nnyo okuba naawe olwaleero. Awo Hindbad n'akuŋŋaanya bye baamuwa n'adda ewuwe ng'alowoolereza nnyo ku byamagero ebituuka ku bantu. Ekiro ekyo yasula wuwe, naye obudde olwakya n'addayo ewa Hindbad omulunnyanja ne bamwaniriza bulungi. Bonna bwe baamala okukuŋŋaanya ebyokulya n'ebyokunywa ne bireetebwa ne balya ne balemwa. Hindbad omulunnyanja n'atandika nate emboozi ye. Obooluganda webale nnyo okwekuumira ku mukutu. Olugendo lwaffe olw'olubereberye lukomye awo. Tukusaba subscribe, like ate osharinge. Tusinkane omulundi omulala nga Mukama akkiriza.